Obadde okimanyi nti ebyennyanja bya Uganda byattunzi nnyo ku katale k'ensi yonna era bingi bijjibwa wano ne bitwalibwa mu mawanga g'ebunaayira ng'ebisigala wano tebimatiza katale wadde akatono bwe kati. Ekisookera ddala ebyennyanja bitono mu Uganda kyova olaba babibaseera. Ate obadde okimanyi nti emigaso egiri mu byennyanja ntoko nga kw'ogasse n'okuwooma ebitagambika wabula obuseere bwabyo bulemesa bangi okubiryako olw'okuba bitono kyokka nga kino kibifuula eby'ebbeeyi ekiwa omukisa ababirina okweyolera omudidi. Naye senga omuntu nga bw'olaba nti ekintu kitono senga gwe kyoyingiramu kati okugeza nti senga omuntu alunda ebyennyanja n'abanga ekyennyanja ku ddundiro osobola okitunda siringi 7. Mu mbeera eno nga bwe twakusuubiza okukuyigiranga ebikuzimba era ebikukulaakulanya tusazeewo okusomesa ku kulunda ebyennyanja we wabaawo asobola ayingire okubirunda yeeyolere ku nsimbi ezibirimu. Ensonga eno egamba nti ebyennyanja babituseera bitono mubikole tegedde kitegeeza anaabikola ajja kufuna ssente nnyingi. Amakanda tuli baakugasimba ziroobwe ku Sanga Fish Farm era ng'omukugu mu nsonga eno ye Ali Kiyaga eyali omuzannyi w'omupiira mu kiraabu bya SC Villa nga ye yamuteekamu n'ensimbi okusoma okulunda ebyennyanja e Nairobi mu Kenya kyokka bwe yavaayo n'atandika okubirunda nga bw'asomesa n'abalala era agamba teyejjusa. Nasambako emipiira 2, 1, 2, 2, 2, 3 kati nasambirako mu Villa School n'ebikuredista kati nengende Kenya nafuna basale Villa nensaposala nenta nengende Kenya nensoma emyaka 3 nenkola Fishes and Aquaculture kati nenzija bwe navaayo nze namanya omulimu nenja nentandika wano. Kiyaga atandise nakuwa magezi eri bannayuganda okujjumbira okulunda ebyennyanja kubanga bitono nnyo mu Uganda ekibifuula okuba ku katale kale ng'oyo aba abirunze kizibu okuddayo okubeera omwavu wansi w'enjuba. Mu nsi yonna ekinnya kya Uganda kye kisinga okuwooma. Kyova olaba olwaleero bagga nti ennyanja baagipangisa. Oli ayinza okuba yategeera nti bigenda gundi nga biwooma dimandi eri haayi kanaawe erunda ebyebidiba tegedde omitinga edimandi eno ey'abantu abatasobola kugenda ku nnyanja. Kati katutandike n'okumanya biki oyo aba afunye ekinyegenyege okulunda ebyennyanja by'aba alina okutandikirako. Olina okusooka okufuna omukugu. Omukugu oyo akuyamba okumanya ebintu bino wammanga. Alina okumanya ekika ky'ettaka ky'ogenda okulundamu ebyennyanja. Alina okumanya amazzi ogayina kuba abantu abasinga gamba nina amazzi nga ga bitaba. Tewali sauce bakiyita water sauce. Alina okutegeera nti pH y'amazzi ago erunda kika kye ky'ebyennyanja. Kubanga ojja kuddira engege ogiteeka wagenda emmale. Ojja kuddira emmale ogiteeka wagenda engege. Ojja kulaba amazzi nga tegasobola kulunda mmale ate go gateekemu emmale nga gatukula nnyo. Onnannyonnyola nti ekyo nga kiwedde kati ekiddako kuba kufuna mukugu akuyambeko okutandika okusima ekidiba era nga kino tekimala gasimibwa wabula waliwo ebibalo ebiba birina okugobererwa. Kiba kino nnyo n'okozesa omuntu gw'otandise naye n'omanya nakola site planning n'akusimira ekidiba naye nga kyandibadde kirungi omuntu otandike n'ekidiba kibayita standard pond. Kyeky'abantu omuntu atandika nti otandika n'ekidiba nga kitono kyosobola okumanejinga. Obadde okimanyi nti bw'osima ekidiba ky'ebyennyanja kimu mu mwaka gumu gwokka osobola okufuna obukadde bw'ensimbi za Uganda obuli eyo 24 awo bwe tugenda okutandikira ku mulundi ogujja era tosaanye kusubwa. Sandra Nabaggala ne Samuel Kawooya, BBS Terefayina, Obulimi N'obulunzi.